الله تعالى فرق إلى بانا بصارون إن شاء الله تعالى جبنا بجو القرآن وجبنا بمفاهد القرآن وأبيز بجبزة أتيني أبا نقول نمو بانغري بيرو مفروض إن شاء الله تعالى سورة بان بيرو وتجريدا إنفاقا سورة بان جالانا وتبغينا تسكيوا جريد القرآن يلوم بانغري جريد سورة بان تجريدا بانغري يونا وجزاكم الله خيرا abatuufu abasingira ddala obulungi nga tutambulira ku sisitemu eyo era ne tusomesa omwana Qur'ani n'abeera ng'agikempuka nga tutambulira ku sisitemu eyo eya Qur'ani ey'ensi yonna nga bwe tugambye nti eri wansi wa Muslim World League oba mu Luwarabu kiwandiise Rabitatu al-Alamu al-Islam. Akati mu kaseera kano tuli wano olw'ensonga nti omwana waffe owa Dubai Schools tuzze okumwaniriza okuva e Kuwait yasinze empaka za Qur'ani ez'ensi yonna ezategekeddwa ensi ya Kuwait. Omwana oyo yasinze ensi mpitirivu, ensi eziri mu nsi yonna twalidde n'ez'Abawarabu. Mulimu Saudi Arabia, mulimu Kuwait yennyini entegesi, mulimu Libya, mulimu Qatar, mulimu ensi nga bwe muzimanyi, mulimu ez'Afrika. Ensi zonna n'abeera nti yakoze eki, yazisinze. Era nga bwe kiri nti Dubai si gwe mulundi ogusoose abaana baffe okusinga mu mpaka z'ensi yonna. Bazze basinga, waliwo n'eyasingako Saudi Arabia. Empaka zaali zakukwata Qur'ani ate n'okugivunula, era n'abeera nti yasingiramu n'Abasaudi abaategeka empaka ezo. Omwana yali wa Dubai n'abeera nti yajja ekifaananyi kya Uganda, ate teyajjayo Uganda yokka wabula Afirika yonna. Era Abawarabu ne bakakasa nti mu butuufu e Uganda eriyo essomero erisomesa abaana Qur'ani ne bagikempuka. Abaana baffe basinze mu mpaka nnyingi nnyo mu nsi ez'enjawulo, si zino ez'Abawarabu zokka wabula n'ensi ezaffe eza Afirika n'ensi ezitali za Afirika bazze basinga. Era si gwe mulundi ogusoose kubeera nga tujja wano ku kisaawe okwaniriza abaana baffe abasinze mu mpaka za Qur'ani. Enkizo gye tulina ng'omuzadde awuliriza, enkizo Dubai Schools gy'erina, tusomesa omwana Qur'ani n'agikwata ate n'ategeera n'amakulu gaayo, ne tumusomesa n'abeera seeka ng'asobola okusomesa abantu eddiini, n'abeera nti takutte bukwasi Qur'ani ng'akutte ebigambo by'atategeera makulu. Era ekyokulabirako kye mbaleetedde eky'omwana waffe gye twasomesa Qur'ani ne yeetaba mu mpaka z'ensi yonna ezaali e Saudi Arabia, n'abeera nti yabasinga, zaaliko n'okuvunula Qur'ani okusoma efizi ewakwata ate n'obivunula. Bakubuuza ebibuuzo buli wamu, bamubuuza buli wamu wonna, nga buli kwe bakoona kavunula bubuuzi n'erimu ey'enjawulo general knowledge ekwata ku Qur'ani. Baabuuza kuvunula kwokka wabula ne general knowledge ekwata ku Qur'ani yonna
omwana byonna ng'abimanyi. So abazadde abalabi ba Bukedde TV gye tubakubiriza batuwa abaana tubakenkule basome Qur'an, oba oliawo basingeko n'Abawarabu abakkira ku Qur'an gye yakka abagitutuusaako eno insha Allahu taala. Omukolo gwaffe gw'okutikkira abaana omwezi ogujja ogwa Desemba, abaana abamazeko Qur'an ennaku z'omwezi 13 ku kampasi yaffe wali ebbombo nga wakayita kwa 21 mujje mu bungi tubatikkire insha Allahu taala. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege kubeera nga mulaba Bukedde TV. Barakallahu wa barakatuh. Bannayuganda mwonna abandaba nga tusinzidde wano ku Entebbe International Airport nga nkiikiridde mukama wange disitulikaazi owa Entebbe Muzimu District. Ntuusa okusima kwange eri bannayuganda mwonna okutwaliza wamu, ate nensiima nnyo muyizi waffe Kabiito atutte eggwanga lyaffe era alitadde ku maapu mu nsi yonna. Ekintu kyenkubiriza abantu bonna okutwaliza wamu mu Uganda, musome Qur'an. Qur'an bw'ogisoma tugenda kwejjusa. Qur'an bw'ogisoma ogenda kubeera ng'oli w'amaanyi kuno ku nsi ate newa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga mbategeeza nti bw'okusoma Qur'an osobola okufuuka ow'ejjawulo mu nsonga zonna, kubanga bw'otuuli omwana ono amawulire ge nnina y'omu ku bamusomesa naye yasoma siniyafu yagimala agenda kubeera ng'akola siniya 6 y'Obuwarabu, ate bwe siniya bwe yagikola ate yakwata Qur'an. Sciences musajja mulungi era tusuubira ajja kukola ebintu ebikwata ku busawo. N'olw'ensonga eyo musome Qur'an, ate togamba nti nze nina bakufaazi bangi, nina abakwata Qur'an bangi. Buli muntu yenna alina okukwata Qur'an. Bweweebuuza agamba nti bangi mu nnyumba yewammwe eriyo bameka? Buli muntu yenna ali eyo Uganda ampuliriza yeebuuze nti ogamba nti bangi gwe wammwe eriyo bameka? Nantandikira ne kuggwe insha Allahu taala. Kati n'olw'ensonga eyo tukakasa nti bakyali batono, tukyabeetaaga. Twebazizza nnyo abantu bonna abasomesezza omwana ono Kabiito. Nga Entebbe Muzimu District tujja kubaako ekijjawulo insha Allah, kubanga abantu bayitira mu disitulikiti yaffe disitulikaazi Sheikh Faruk Suleimani Sengijja antumye okusiima, yeyandibadde wano naye antumye okusiima essomero lya Ubayi eriri mu Entebbe Muzimu District okubeera nti lisomesezza omwana n'abeera nga afuuse owa ekika ekyawaggulu oba ekyenjawulo mu nsi yonna okutwaliza wamu. Nze Ismaila Kazibwe, Kawunti Sheikh Makindye Ssaabagabo. Abazadde mwenna abampuliriza bw'onaaba olabye ku mwana ku kifaananyi ky'omwana waffe ono ojja kubeera abamu ayinza okwesikamu, naye mbategeeza nti obulemu si buteesobola. Omuntu yenna n'embeera gye yakulamu asobola okuba ow'omugaso n'okusinga ate gwayefuula nti olwaki wawaggulu. Kati abazadde mwenna buli alina omwana bw'abanga olaba nti alimu engeri y'obulemu, omwana oyo nsaba oyongere mwenyumiririzaamu, muwagire. Ojja kulaba ng'ate alina kyasobola okukola ekisinga omuntu omulamu gw'olaba nti ye mulamu ddala okukola ekintu ekisembayo okuba ekyawaggulu. Kati n'olw'ensonga eyo abazadde mwenna naddala ayinza okuba ng'olina omwana wabulemu, obulemu si buteesobola. Ekyo kiraga nti Katonda obusiimi ekyo Allah kye yakuwa omwana oyo muwagire, muteeketeeke, mbeera ng'omuteeka mu bantu abasobola okubeera nga bawangala naye ajja kufuuka ow'omugaso nga essaawa eno tomanyi ate ne gye bujja insha Allahu taala. Essomero lyaffe twenyumirizamu naffe bwe twayita, ate wamaze najja ate ensusu
tumwongera ku bukodyo enjawulo tekiniki kubanga abadde naffe okumala ebbanga eriwereddeko ddala yasoma Qur'an ijaaza tani okuva ku alfatiha ku nas tugezaako mukwatako tutereezaako tetwatereeza asaba Allah subhanahu wa taala okubeera nga amugasa ne Qur'an tuladde nnyo eri bannayuganda tuladde nnyo ensi yaffe tuladde nnyo twebaza Allah subhanahu wa taala olw'ekyengero ekyo twebaza gavumenti ya Kuwait omukisa ogwo wetuwadde twebaza gavumenti yaffe ya Uganda olw'ekyo tutembeeta nekkiriza omwana waffe n'abeera ng'atambudde atubakutuera jazakumullah. ما شاء الله هنيئا لكم جزاكم الله خير أديت واجبك ما شاء الله. ez'omuggono kubanga bamuwerekera bamukolera ku nteekateeka ez'okubanga bamutambuza nsaba ekibanga subhana wataala kolakiyasooka na buli sheekha yenna alina kyakoze ku muggono okubanga akola ki nga akawandiika ennebaza sheekha shagi ow'ekyengera akoze omulimu gw'okuteekateeka amuteekateeka mu Salamu TV.
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله توجه زمنا وفي سبيل الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Sama fenya tugambe ekigambo masha Allah. Masha Allah. Masha Allah tabarakallah. Allah kumira ekibiira kya Qur'ani atakumire n'obulamu bwe. Era ntitwafunye kula olw'okumwanjo era ntwatudde Qur'ani Thank you.